Olunaku lw'eggulo maama wa Buganda Sylivia Nagginda yalumaze mu Buddu gye yalambulidde amasomero agatali gamu wamu n'okutonera abato ebintu ebyeyambisibwa mu kusoma naddala engatto n'ebitabo. Maama amaze okutuuka. Oluvannyuma Nabagereka yeetabye mu mukolo gw'okugema era nga wano we yasabidde abantu bonna okwongera okwekuuma kubanga akawuka akalwaza Mukenenya kakyali kangi. Kubiriza abantu baffe aweffe okulaba nga abaana tebafuna akawuka ka Mukenenya okuva ku bamaama baabwe koledde bayita EMTCT. Akulira abasawo mu disitulikiti y'e Masaka Dr. Margaret Ntabazi alopedde Nabagereka abakyala abatayagala kugenda mu malwaliro kunywa ddagala ekintu ekiteeka obulamu bwabwe mu katyabaga. Yenteekateeka y'ezzadde omukyala n'omwami we gye balina okukozesa okulaba nti abaana bazaala abo bennyini ab'ekigero basobola okulabirira. Pokino wa Buddu Charles Kayemba kwewaayo wamu ne ssentebe w'e Masaka Vincent Karungi beebazizza maama Nabagereka olw'okubalambulako wamu n'okubasomesa era ne bamusaba okubaleetera ku kisaakaate. Tukwaniriza nnyo wano waffe mu Masaka era mu ngeri eyo twagala okwaniriza abakungu boyise nabo. Nze ku bwange gwe gusoose okwaniriza n'olwekyo nsanyuse nnyo twebazizza nnyo webali nnyo webalire ddala okujja okukola omukolo oguli official. Nabagereka ategeezezza nti gavumenti eya wakati ekoze kyonna ekisoboka ng'eggwanga okulaba nga abakyala tebafa nga bali mbuto era ne mu kuzaala awamu n'abaana baabwe okuzaalibwa nga tebalina kawuka.